Tutandikidde wano mu weekend yabadde bize omukulu gwe bayita Alien Skin omwaka guno oyinza okugamba nti akyuse bw'oba ogoberedde lunaku lwali lwakuna wiiki ewedde yagendako ku kitebe kya poliisi n'amiitinga abapoliisi ab'enjawulo era okusinziira kuvaako ku poliisi ennaggulu eyo gye yali yamiitinga ne AIGP omukulu bamuyita Bamunoba. Omukulu oyo yamutegeeza bingi nnyo ku buvuyo bwonna obwaliwo omwaka nga gutandika. Alien ne bamutegeeza nti alina okwekuba mu mutima n'asobola okuba ate nga atabagana banne. Yagenda n'omutegesi Nobert Events era ne bamusaba aleme okukola effujjo. Mu mbeera eyo ndowooza yawulira obubaka bwa poliisi okusinziira ku bakulu ba poliisi nga basobola okuba ate nga bateekako X yaabwe kye baasaba Alien Skin n'omukulu Palaso ne bategeeza nti budde bonna bajja kuba nga bamumiitinga bamulabe. Kati no weekend ndowooza Alien Skin yabadde mwana mulungi gyali mikwano gye gyonna oyinza okwewuunya. Omukulu gwe bayita Figi Gaza yasoose yabadde Lili Puzzle. Ekiyinza okubanga kyaleese Lili Puzzle mu fangoni okubanga abafuutu soja bamufuukidde akayinja mu ngato. Bafuutu soja bamugobye era Lili Puzzle olw'embeera gyasobola okuba ate nga assaawo ne yeebuuza olutalo luno ani ayinza okunnyambako. N'agamba nnyina genda ku kabira, akabira ke kayinza okunnyamba okutaayizaako ku bafuutu soja kubanga bamufuukidde akayinja. Lili Puzzle yasooka. Twabadde tuli awo ne Fiki Gaza, amagye ge Gaza gonna nga galumbye. Waliwo beach bagiyita Freedom Beach saidi zeeye Munyonyo bwe babadde bamiitinze. Fiki Gaza buli kadde ne ku Fangoni Forest takyavaayo akadde kano ne weebuuza olowooza kiki. Fiki Gaza tukkirize endongo ye kye yali asuubira ndowooza tekikoze mu biifu eno. Yali asuubiramu ndowooza okutegeka ekivulu eky'amaanyi naye ndowooza yalabye tekikyasoboka n'agamba kadde gye yava. Bw'oba ogobedde bulungi Fiki Gaza yava wa Alien Skin. Nga bw'omanyi Chameleone omu ku baleeta Fiki Gaza yali ku ggali ya Chameleone eyo nga batambula Alien bwe yajjira naye n'amwegattako ne batambuza ne bafuna obutakkaana n'atandika endongo ye n'agikuba bannayuganda ne bamuwagira. Era bwe yawukana ne Alien Skin yakubira oluyimba Banana Chameleone n'alutuulamu n'olutambula eddala lubadde lumutambuza bulungi naye ndowooza endongo Fiki Gaza ebadde mutabuseeko n'agamba kanzireko ku kabira ne bakwatagana ne Alien Skin. Embeera bwe yabadde toyiza kwebuuza Fiki Gaza gye buvuddeko ya miitinga Minisita Balamu bangi ne beebuuza Fiki Gaza kikyabala. Kati bw'olaba bya Alien Skin ndowooza toyiza kwewuunya Fiki Gaza mbeera nga bw'eri mu ndongo. Era Fiki Gaza yakwatagana ne Alien Skin ekyo kitegeeza kimu abawagizi abadde ttiimu Gaza ttiimu Alien Skin wadde bo bakwataganye naye baba abawagizi bagamba olutalo bakyalwagala. Ne Champion Gudo yakomyewo ne Biswanga namuwuliddeko ku ssimu awo. Kati nno nga tugenze ku Lili Puzzle. Lili Puzzle yayogeddeko ku nteekateeka nga bwe yabadde. Agamba yali talabanga bantu basinga kwagala naye bwe yatuuse wa Alien Skin. Naye nga tujjukidde bulungi olutalo nga lutandika omwaka guno olwa Alien Skin ne Palaso. Tukyuseemu katini tuwulire omukulu Lili Puzzle ebigambo yali ayogera Alien Skin. Palaso okumanya Katonda wakwagala omwaka 2025 public keyingira mu musango. Public yonna eriwo. Naye bambi Katonda teyerabira bantu be. Abantu baali bakukyawa nga bagamba oli mubi. Bwe bagatako ekyamayanja family kiri kyenkuganda bano bo tebakimanyi nti Chameleone yabakolera omusingi. Ayina emikwano abayeekera abajja mu gavumenti yo ne bagiwamba. Chameleone yakingana ngamba Puzzle nyina okufuna buli service. Nangamba Museveni muyimbidde emyaka 2. Emyaka 4 gye yakafugira. Muyimbiddeko emyaka 2. Ensonga yenge etegeerekeka. Ensonga yenge ekola ki? Ngetegeerekeka. Kakati abantu balinga bakaaba nga bagamba mayanja family yeriwo etakwatwako. Kakati kiri kino Palaso kyawangulidde. Owulira Lili Puzzle yayogera ebigambo bingi yamala essaawa nnamba nga awaana Palaso okukuba Alien. Mugendeyo abantu basasula simu atekenye kwegamba ekibinja ky'abantu 1,150,000 ogenda kubalwanyisa otya? Abadde mulwanyi mulungi ye nnwana y'aba mafia ye nnwana y'aba
Katero obategedde yenwana yaba gangs omukolake fujjo n'atambula n'agenda naye bwagenda enkoma wo yonna gyakomyewo. Nkugambye nti Palaso yalinga agiyimbirira olutalo Alien Palaso ng'ali ku saidi ya Palaso. Nakugambye ekyamugobya mu America Palaso egavumenti enamba ey'Amerika okutikka nga tekutisa basooka kumusiba emyaka egyawerera ddala ng'ekyamusibya mu gurupu z'abaganges. Muve ku byawana ebyammwe tujja kukubenga tu ng'enjaga ekuwagana amayirungi eri eby'Amerika ganga zibaganga naye kati wano muli mu bintu byangatto simanyi tujja kukubenga tu engatto z'omwowine ez'omukajja mu paaka kutegeera muve ku bino oli Palaso yali mu bintu bya gangs. Kale yoyo nno gwe bayita Lunnabe eriri Puzzle bafuuti soja gwe banoonya buli ango kati yaddukidde Kabira we yatuukidde Kabira obudde obwo yali ku ttiimu Palaso olabira nti ebyensi ennaku zino gye yali ajjonkera ate gyaddukidde kati wulira Palaso watonnyonnyola omukulu Liri Puzzle agamba nti enteekateeka za Alien ezijjawulira. Ne twogera ku bintu bingi nanyanjulira programu ye nga bw'agenda okujja mu kalulu 2026 era nandaga n'amasuuti g'agenda okukubira mu akalulu. So Alien Skin tukwagaliza kampeyini ennungi amasuuti agenda kwambala ttake. So twayogedde ku bintu bingi twatuse ku bintu bingi tujja kubeera nga tukuŋŋaana tulina ekifo kyaffe Friends of Liri Puzzle Lunnabe Friends of Fangon tujja kubanga tukuŋŋaanira emunyonyo wali ewanyakaana ku Freedom Beach abavubuka mwenna mujje ku Freedom Beach tokkirizibwa kuyingira na kibiriiti. Aya basi yoyo nno gwe bayita Liri Puzzle kati no bafuuti soja bamubuuza bamusaba byenda bye bamuwa. Ojjukira Liri Puzzle waliwo alusa we yamutwala obubi ennyo yabategeezezza bw'ati. Starting from tomorrow ngenda komawo ku live Saluma nga tusonda ssente zagi kubanga nabazeebazeemu eddwaliro Anko Katole yalimu obuwumbi 8 sinagaana kubba wakyenda era ndiredde basooke bampa obuyambi ku Equity Bank account number kati ngisoma. Ye Liri Puzzle Lunnabe wabula agamba nti bafuuti soja bajja munoonya nga tebamulaba kubanga abadde empagi nnene. I've been with you, I've been patient. Nemwe ne mwebera nga mwekwasa obusonga. Such a minor issue, such a simple issue. Mujja kundaba kimaafiya. Liri Puzzle tukumaze, Liri Puzzle owedde, Liri Puzzle tukukyaye. Mulijjawo omulala alinga nze bwe ndivaamu muli kombe endagala. Nze mbabuulira. Muli nnoonya nga temundaba ng'ate sikyavaamu yadde ekigambo. Ye mukulu oyo Lunnabe bafuuti soja gwe bakwatidde amayinja. Nakati nkyewuunya okubeera nga mwenna muvaayo mu kaseera mpaawo wakaaga mu kaseera akatono bwe kati n'eddakiika neetayitawo ne mubeeranga temukyajjukira kintu na kimu ne mungoba ng'abangoba mu WhatsApp gurupu ng'abangoba mu lukiiko lw'ekyalo. I feel so disappointed. Ze neewuunyiza omutima wage omwandaze nebeewuunyiza neerero nkyabatenda tosobola kukwata ebbanga lyonna ng'obadde ne muganda wo suula ekiti oyo gwe kikuba muganda wo bye bigambo taata bye yaŋŋamba ne bona buyimba abaana bakimukoze. Kati Alien Skin omulundi guno ffe tulinze Fiki Gaza atubuulire ekyabagase ne Alien Skin. Alien Skin bingi nnyo bye yakakola yalumbako ekitebe kya Nuupu gye buvuddeko bangi ne bamusobola okuba ate nga bamubuuza kiki kyafa. Entalo nnyingi zabadde nazo mu ndongo olwa Fiki Gaza oludda olubadde lumaze emyaka ng'ebiri wabula Fiki Gaza mutalo lwa Alien Skin naye tafunyeemu sigamba nti ategeseewo ekivulu ekinene kitegeeza ki ku ndongo ya Fiki Gaza. Katulinze bakomyewo bonna ku kabira akabira kajjudde nga bwe kaali luli Alien Skin Fiki Gaza Liri Puzzle Champion Good Obi Swanka bonna bakomyewo. Alien Skin yagenze ne wabbawa n'akuba oluyimba.